Museveni fears an election. Museveni fears people. He does not want us to go to the people. I must, hold on, Simon. I must remind you that Museveni is at his weakest point, okay? Save for these machinations that he's trying to use to create an image that is still strong. No, he is not. The man cannot even move around the country. He wants to die in office like Mugabe, like all these other petty dictators. No, I'm daring him to a real election. Are you kidding me? So he wants people to come cast their vote when they've not heard from anybody else. He has been campaigning. When he stopped us from consulting, he was going around the country having rallies. But he's even scared of us coming out just one day because he knows he will be finished. So again, I dare Museveni to a legal election. Yes, mukwano gwa nkwanirizaako nnyo we bali kwekumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Kulisaayo enkya y'olwaleero mukulike ekiro kya leero gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Oli ku UG Update TV gatana tweyongako kirira wansi olw'ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Robert Kyagulanyi Ssentamu, President wa National Unity Platform, yasinzidde ku interview emu n'agenda maaso nga asindika obubaka eri Mwama Yoweri Kaguta Museveni ng'agamba nti no Museveni kati atya akalulu tasobola kuteeka akalulu ka bwenkanya. Wabanga asobola ateekewo akalulu ka bwenkanya nga kali fair olabe. Agambye nti no Museveni kati takyalina mbavu yadde n'akamu, takyasobola kutambula mu mawanga okujjako alindiridde bulindirizi kufiira mu office nga wolaba abakulembeze nga ba Mugabe n'abalala. N'agamba akimanyi bulungi nti nno kati amaanyi gali mu bantu, takyayinza wadde kubaako kye yeekolera yadde n'omulundi n'ogumu. Abadde Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omukwano gwange obubaka abusindikidde Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Naye nga oli ku UG Update TV osinzire okubanga otuwuliriza. Nagambye gwe atannatwegattako kirira wansi olw'ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba osobola bulungi nnyo otwegattako omukwano gwange. Mukwano gwange ali eyo yenna ampulira. Mbaagala nnyo era mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Yes, oli ku UG Update TV osinzire okubanga otuwuliriza gwe omukwano gwange yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako, agala okweyunga ku channel eno kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko okoonene mukadde. Temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe waba nga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli wo subscribing obeera otufollowinze kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kubanga okifuna gwe omukwano gwange. Leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu Ndwana Kenya, Nalekani, Menyani, nammwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo mwe bali kwekuumira ku UG Update TV mwe mubeezezzaawo amayengo gano aga UG Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza mwebale kuyimirizaawo channel eno. Mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So muna batajjangako mu comment section mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines Kenya nawe nkutumiddeko ennyo naye jangu mu comment section oteese toteekako buteesi linnya lyo mujje mu comment section mwe abasharinga aba likinga namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Enamba y'essimu gye mbateeredde awo eya noti 726 noti emu 67994. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe omukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Gw'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaaze ogikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okubanga naye bizinensi yo gikuba abantu
tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nengenda maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda maaso mu ggwanga naddala nga akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ogw'ogenda okuwa, gw'ogenda ottiikinga, gwe gw'olaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gw'olaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo batabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna ekolebwa eiza relative, sengaawo, maamawo, kojjaawo, biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko, ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka essa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yugi Update TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Gwe atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe, ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabaalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso, mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi, mubale kwekumira ku Yugi Update TV, mubatana subscribinga mugere mu maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.